Chicken abantu bonna batyo okugamba ekintu kino bakusudiya busudiya naye kankugamba amazima muganda wange olwaleero agakaawa agaluma abantu bonna kye bataagala kugamba chicken kuba kye neebuuza chicken toyina mulimu osula mu apartment za yakakadde kamu n'ekitundu tulaba obulamu bw'otambuliramu tetulabawo nti oba olina bizinesi gy'okola ekuleetera ssente obesingidde ku TikTok buli kimu okolera ku TikTok. Muganda wange tulaba ogaba ssente ogenda mu comedy store n'ogaba ssente oyagala kakasa abantu nga bw'olina ssente oli mugagga naye ebiseera ebijja mu maaso awo ojja kwejjusa ssente ezo ze wagabira abantu nga tokyaziraba nga tewasobola zikolamu kyamakulu. Tukulaba waba baani bano bakomediani ssente bamaliyaki n'abantu awalala ku comedy store naye ezo ssente ojja kuzinoonya nga toziraba ate tetulabangayo omuntu mugagga amansa ssente abaavu mwe mu mansa ssente nga mwagala okukakasa okujja mu bulamu bw'abagagga ate nga muli baavu. Muganda wange wotabuuka nga bukyali n'otandika n'ofuna mu TikTok n'okola investment singa obudde bukyali tujja kuwulira nti bakugobye mu nnyumba tolowooza nti ogenda kubeerako eva. Fine ffe naffe twasama tujja ne twasama naye omwezi gugwako ng'olina omanye nti ogenda kufunayo omusaala gwo naye gwe tetumanyi mulimu gw'okola. Nze advice yange gye nkuwa yokka wandibadde ozuukuka nga bukyali.